Enteekateeka za Manson zizo zigenda mu maaso goyena atugoberera okuva emitala w'amayanja. Eri Manson gy'olengera ali eri wammanga eyasookawo ey'ekibaawo okusinziira ku nnyini agamba Manson eyo ekwata kifo kyakubiri mu nnyumba z'abayimbi ezisinga okuba ez'amaanyi mu ggwanga Uganda. Naye okusinziira ku nteekateeka ezibadde zigenda mu maaso nga ffenna tuzigoberera. Njagala ozigoberere nnyo. Kuva tutandikidde video zino njagala tuziteekeyo muzitereke muzikuume nga neno wafuuse amata wano nga wafuuse aw'enjawulo. Video zino kye kivolaba tulizikwata from initial tukoba kuva mu ntandikwa ddala video zino mumanyi era abatandika naffe wano wennyimiridde waaliwo nsiko side zeri waaliwa sende Manson eri gy'olengera wammanga nyiniyo nga bw'ajagala ennyo ye yasooka ku ground. Kati tuba video zino zonna mwabajja comparing gye bujjeyo mutugambi nti ebyaddala waliwo enjawulo ekyuseemu ey'amaanyi. Kati obudde buneeno okusinziira ku bayinginiya abakenkufu abasufu batandise dda enteekateeka ez'okupima ekintu kye tutamanyi oba ye kaabuyonjo oba kye kikubayo Manson yiri wali wansi. Kati bayinginiya okusinziira ku pulaani gye nkubyeko ebirozo batandise enteekateeka endala wano mu maaso era amatafaali gaago gaayiriddwa omusenyu guguli wali gwayiriddwa n'ebintu ebirala bingi ebigenda mu maaso. So tulina Kifuma eno ekyalo bakiyita Namyoya Nakifuma esangibwa mu Mukono district. Mukono district eyawula ne Kayunga. Kati nga Kayunga zaawulira ku lutindo oba ku mwalo ogumanyikiddwa nga Ssezibwa. Kati Mukono eri mu Kyaggwe then Kayunga eri mu Bugerere. So puloti eno weesangibwa. So ndowooza olaba abayinginiya bagezaako okukuba era saawa yonna nkuleetedde kuva kukuba nkondo era ngenda kuleetera nga omusingi gusimiddwa nkuleetere ng'ekizimbe kitandika ate nkuleetere paka kyonna kyonna enteekateeka ezinaba zigenda mu maaso zigenda kuba nze kutuusaako gwe weekuumireko. So abatandika ne Manson ey'ebibwawo abasinga ne mukayita akayumba k'embwa buli omu n'akayita kye baagala mukulu n'abagamba tojja eno nga topamye ebigambo bingi ebyogeddwa ku Manson eno abakakiiko ne bawooninga emizi gisusse. So byonna mu recording embeeko mbiteeka enkondo zizo zikubiddwa ebeera ma pulaani era sawa n'ekizimbe kigenda kuba kikola kisituka gali kwoleka ekintu okusinziira ku wentunako mu monte oba bagita waka pulaani ebintu ebiteekebwa okukolebwa neeno bigenda kuba by'amaanyi. Poloti eviira ddala eno gyendi paka eri gy'olengera bamukunja gye batudde eri. So enteekateeka z'amaanyi ezigenda okukolebwa ku kyalo kino gwe weekuumireko. Leero lwe lugendo sooka owulira nga nkugamba subscribinga ku mukutu guno gwe wenna alabika video kano n'okatuuka neeno akasubscribingako nga sikusaba nga okola kyattendo abaagala okwogerako naffe namba yaffe weeri waggulu wali mu bayo abaagala tukubirako direct. So bwetyo poloti bwefaanana enteekateeka bayinginiya batandisewo enteekateeka endala gwe kuumira amaaso ku lutimbe ojja kuba olaba kyonna ekigenda mu maaso. Nze nkuleetedde from scratch ojja kulaba ekigendo situkano okusinziira ku pulaani gye ndabye bwebeerako lindirya naye nga yo Manson yo bagambye we baagisimba baleka wagimu. Manson erimu emmere simanyi oba abazimbi be beeyambamu emmere eno okusituka bwetyo ogiraba mu Manson munda bwe mutyo mufaanana. So tukuumirire enteekateeka nnyingi zigenda kuba ziva eno e Namyoya. Bye bye.